oluvannyuma lw'okufuuka ababaka abajjuvu olunaku olwaleero ababaka ba paalamenti ey'e12 okusingira ddala abapya lwe batandise okuteekebwateekebwa okumanya ennambika n'enzirukanya y'emirimu gye boolekedde mu ssetteeserezo 11 12 enteekateeka eno egguddwa wamyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa ng'onaakulisizza ababaka ebyo bye bayiseemu okutuuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bw'atyo n'abakubiriza okuwaayo obudde basome amateeka agabalambika nga bakiikirira abantu baabwe. Kindly read these rules. It's our Bible. You cannot be a preacher if you don't understand the Bible. What are you going to preach? So you will not be an effective member of parliament if you don't understand the rules. Alabudde ababaka okukimanya nti omulembe gwe balimu gwa mikutu gimugatta bantu ng'abantu ebweru eyo babalinze okubateeka ku minzaani ne bannaabwe be baddidde mu bigere. You are going to be compared to the 6th parliament, to the 7th parliament, to the 8th parliament, to the 9th parliament. But those were parliaments when there was no social media. The level of scrutiny of today, even a person who has never entered class is able to go on TikTok, do a video and hold you accountable. Tayebwa bano abawadde ekyokulabirako nga nabo basipiika bwe bateekebwa ku kazito omuli n'ababaka bennyini nga bakola omulimu gwabwe. I'm facing difficult times. I go to other Commonwealth countries. I see how is the speaker. The other day I saw the speaker of UK, how he was shouting at a member. He even about to jump out of a chair and grab and say, go out, go. But if you do it here, ho, 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 ho. Huh? But the country we copy, that's the language they use. Ababaka abawadde gaabuwa obutabanga bannaabwe ab'e paalamenti ey'e11 be baddidde mu bigere nga basipiika babafuula obuma bw'essente ekibadde kibatiisa n'okulabikako mu paalamenti. I want to be honest, because me, I had feared coming to office. You come to office, members have already surrounded you. If I don't have 10 million, 20 million, I don't enter office. I hide from you. Each one of us we receive salary. Onagamba abamu ku babaka baatuuka n'okumukyawa beppo okumulangira obukodo. Some of you have been talking, Tayebwa is mean, Tayebwa is mean. Mean when I've been giving 10 million on your function. I give 10 million and someone is portrayed as mean. Hey, where will I get that money? Won't I be forced to divert your money and I give it to you by other means? Wadde nga Tayebwa abadde mumyuka wa sipiika yeewuunya entambuza y'emirimu bwe badde mu paalamenti gye bakubye emabega naddala ku ntambula y'ababaka ne yeewuunya ekyaviirako enkyukakyuka nga ye bwe yali mu paalamenti ey'e10 okutambula tebaafukamiriranga sipiika. I can give an example. In 10th parliament I travelled 4 times. I never went to the speaker to ask for travel. It's my chairman of committee who would see that I merit it and I'm going to add value. And then he would put me on a list. So as presiding officers, we shall be clearing lists submitted by chairpersons, not by you who are good at lobbying. And reminding us how I fought for you, Tayebwa, to go into this post. Now you have forgotten me. Yeebuuza lwaki ababaka bangi babadde tebatuulana mu bukiiko bwabwe wabula nga tebaggwa ku nnyonyi. You don't even attend a committee and you want to be the first one on the list of travel. You've never signed a committee report, but you want to be on a plane every day. I think that impunity has to stop. Bw'atyo aweze eri ababaka nga ku mulundi guno bwe batagenda kubaamu baana na byana. I suppose all members of parliament in the execution of their duties without segregation. Colleagues, we want each one of you to be comfortable, to know you will be treated equally. We don't want to have members and members. Bababaka ba paalamenti ababaddeyo n'abazze omulundi gwabwe ogusoose bakkiriziganyizza ng'ekifaananyi kya paalamenti bwe kibadde kyafedda olw'enzirukanya y'emirimu etali nnambulukufu. Era ate omusajja avuddeyo n'agamba paalamenti ebadde tekola ne komiti ze tebadde zikola kubanga komiti ze yingini ya paalamenti naye ate komiti zino zibadde tezirina ssente. Ogenda okutwala bizinesi y'ekomiti
nga bagamba sente teziriiwo naye ate bw'olabirira wano nga tuyisa budget sente zibaawo. Bamativu nti singa woofiisi y'obwa sipiika eyimirira ku bigambo byayo paalamenti yakudda ku mulamwa. Mukulu taye bw'aneewunyiza nnyo okulaba nti kumba bino ebintu abadde abimanyi nti ababaka babadde babanyikiriza ate nsuubira nti kyayogedde ne sipiika baffe bagenda apafominga kubanga b'ofiisi za sipiika zaali zafuuka oba katale. Kyemmanyiko omusajja wa mazima sirowooza nti nabyogeredde wano okutuimpressinga olunaku olw'orientation naye kyemmanyi agenda kukiteeka mu nkola. Bwe babanga basazeewo bo bennyini okuddamu okwempawalinga committees ezo ffe twali tumanyi nti bakikola kagenderere ku weakening special accountability committees balye ssente nga teri abakuba kuki ku mukono. Enteekateeka eno yakukulungula ennaku 3 era nga yakuggalibwawo sipiika wa paalamenti Jacob Maxson Zobosi ku lunaku lw'okutaano. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.